Wait. Okay, Banda Faba Survey, Studio 22, Audio Visual East Africa. Beba created day, Dazam Film Production. Woman Banda Face, Studio 22, Audio Visual East Africa. Tuchatandi Kabutandi, Siba created day, Azamu Mogezi Film. Tuchatandi Kabutandi Si. Tuyolekede kitunde kyokubiri ekya Kalunsambuliira The Cause. Era tugenda kusinkana abazanyi bafe abamanya omuli Lubowa Yasini ekyatandika butandisi era tugenda maaso zamu mwogezaako myewo nate tukyali ku ntandikwa Lwakatole Hasani Kabasita Sharoni tugenda kulaba Salongo Wire Gabogola ate nga tuyina ne Luka Kanyike songa ne Kawenyela Yusufu ku screen nnyo kwali ekyatandika Kawenyela Yusufu locations manager tukyatandika butandisi era tugenda maaso mpolampola ate nga sagadde bakunyumiriza Chidestelewo Chidawaleme Christine DOP ekyali ku ntandikwa yayera nga tugenda maaso mpolampola Lukabwe Frederick ku screen ekyatandika butandisi era nga tugenda maaso Chidestelewo ye mwandiisi waayo Nagambe Energy Center shop number B22 ekuleva esookera ddala wojja okusanga modern movies woyina okuleka ndi ogenda osobole ebina Uganda bino kale nno Lukabwe Frederick ne Chidestelewo bakoze ku sound tolekedde kyakubiri nga batugamba ni Chidestelewo ye director film eno etandikira nga tugenda maaso zamwogezi ye producer wokuntiko tugenda maaso mpolampola kakajjukira tufundikira ekitundu ekisooka wakati w'okuba ndi muzeeyi kiryowo ono yali awulira nga akawala kana akaagala ate nga akawala kalayika emyaka gyako kalaba omusajja ono ng'omuntu omukulu eno ye ddiru gye baabala ono yamuganinze leete mandule tugule mandule tukabandule ejjoba kajja kuleka ntukassa mulayini kati nga omanye emyaka egimu giba teginywa mwenge oba waragi kye baakola baakagulirayo soda baakagulira soda kati ne bakatabukira emandule mu soda manyi soda ono alina engeri gy'ayanguyamu obwongo ekyatandika butandisi kyekitundu ekyokubiri ekya Kalunsambuliira The Cause mutaka ng'akwata mandule ng'agiyiwa mu soda mala okwata mandule gissa mu soda ng'atabula Nagambye modern movies wali eri ku Energy Center shop number B22 ogenderera ku flow esooka kati ono naye engeri gye yali mutamiivu yawaayo kadoozi tayagalamu overdose ng'ayingirawo muzeeyi ali ku bbali alaba kati ng'amugaa ndi nze mmaze okuteekamu ekirungo wano ke tumulunze tayinza kubanga ajja sigaza akategeera wangi ngoyina ekizibu ekiriwo nnyina waali kati olina okunoonya engeri gy'olina osooka okutegulawo maama ekwini bindekere jjukira omutamiivu ono yagaye ye buli wateeka walagi ku mutwe ayongera kutegeera kati oba oyagala asiriwale tomukkiriza kutamiira naye buli watamiira amagezi gaba gassa ng'agenda ku mission operation kusuuza muntu laavu kati munnange omuwala aba ali wano nennyina naye nga jjukira oli tamanyi nti ono muwala woono kuba wano baasigaza ekyama kyabwe nga baagala kuleka ndi bakolera wamu basobole okulya akasente akawera kakati nno mutagazi nga tajja kati ng'amugamba bakwagala eri waliwo abaagala emiti waliwo emiti egitundibwa ono yagirinako obuvunaanyizibwa ng'amugamba nigendo baguze tolwawo babadde si bakulinda nnyo kuba balina gye balaga olwo bali mu pulaani ey'okugjawo ono basobole okusigaza omuwala kakazi kattu kali wano kalima owaayo oli mukulima omenye ennaku zino ngeri gy'olima owala n'okunsinga nze yakuyigiriza okukabala kati ne ng'ako enkuleetera sikayi vyovyowinge bannaye ovyowinga akowo kanywera ovyowinga kati ng'amugamba kanywa ovyowinge kyekanange naawe naamu nange bwe siku ngenda oku
wala ginamugunda emmeme nywako omumiro kakaawa nnyo ogusooka ogwokubiri katereera ogwokusatu noonaza bannange ate kiki kino kyondeetedde kiki kino kyondeetedde efirimu egenda maaso ogenda okwetegereza omuwala atandise okuwulira okuyuugayuuga awulira okuyuugayuuga agenda okuwulira emmwanyi zeenoga muzeeyi n'asitula kiwedde onewawondudde bannange wala gigwenywedde yambebye omanyi watatamirangako lwosoose okutamira muzeeyi teyatwala wala akaana k'abandi kakati noono aba ali wano nga mwannyina kani nga mugamba ni olowooza biki ng'ona nga mugani byendowooza bingi okuva enavudde okulaba muzeeyi ayina ebigambo byeyogedde bye biri mu kunneeraliikiriza omanyi abantu abakulu badde ebigambo byeboogera ng'alinga olabira ddala ng'alinga asiibula simutegedde butegeesi ennaku gye namulabemu muzeeyi yadde empitirivu nnyo ekyatuuse n'okundaga nti ebigambo yaŋŋambye nteekeddwa okulayika nti ate mbigenderako nnyo omwabadde okulabirira batoobe naki kweniibwe biveeko naye bijja kusuula eddalu ogenda okudda eno kakazi kattu enkumbi zonna zibadde sirikabwo sekyo kitono nnyo basinga n'ebijja byogolodde temulina kutya ku bijja bikambwe ebyo yatosikaaba kyogamba nti obadde okyali mwana muto oba emisinde gy'enfubutuse obadde tebagikufubutuka ng'atandika kusirisa mwana ono naye ng'ate amaze omukola ekikambwe njagala olabe kakati mukuva eyo tuddako ewazigwa ye Patrick ali wano kati nga gyewa nnyina wuliriza ebigambo bino omwana ono yakizudde nkitawana bikatamwagalirako ddala olw'ensonga nti taata byatuuse okuleka ndi awandiika ekiraamo ono ekiraamo yakigwako baali bakikuso kitwalo kikweka taata ekiraamo kye temuliimu nze ng'omusika kati nga mugambo ngamba otya ndi ekiraamo ekyo wakirabye ng'ate ebintu taata byasinga okukulira mwana gwe weegendereze ng'otabulatabula musajja otanjagala naye mu butanjagala kwe nja kulaba engeri gyanjagalamu ajja kunjagala lwampaka ndagambye tulaba kitundu ekyokubiri ekya firimu eno kakati munnange maama wuno ng'amuyita ayagala kumanya yali amanyi taata kamuyise wabawo akasente akaba kajja ku sayidi eno ng'obuyambi kakati kitaawe yamugamba ekyokulabirira baganda be ekintu kikulu n'abako n'ebigambo ebirala byeyayogera nga sibitegeera njagala olabe ng'ayogera ebigambo ebyo ng'ali mu birowoozo bingi ebigambo bifuuse ebigambo kakati ono aba agenda ng'asanga mutagazi ono ng'amugamba ndi oŋŋambye waka waliwo abaagala emiti kono ntobasanze kati oŋŋamba otya ebintu nti oba basanze bagenze oluddewo sooka olindeko oli olubimbi ajja lumaliriza ketugende embeko kyenkulaga ekirala kumba amugjawo emiti give omwana omukyalo ono gy'adalina okutunda engeri gye gitatundiddwa ate eri waliwo gyawunye dda kati ng'amulemesa kubanga akimanyi mukama we kiryowa gyali mu mimwanyi eri ali mu kulabika nti ali mu mimwanyi egenda maaso kakati munnange muzeeyi bamuleeterako okulya amanyi omuntu ngeri gyakava ku ccupa abadde mu bitanda balina okuba bamulabirira bulungi nga bwe kyetaagisa kati omuno yaleeta emmere n'agiteeka wano kumbe ono omwana okuva kitaawe yamulaga ni mu byobusika taliimu atandise omulaga obukyayi kati yajja n'ekipapula n'akebera basi n'asooka omanyi sitiruwaya
omwana n'alyoka akunyulira sitiruwaya mu kinyoobwa kya kitaawe. Sitiruwaya mu kinyoobwa basi nazzaawo. Mwana mulala Katonda aleeta giraasi y'amazzi, mazzi gabadde erabiikidde kuba muzeeyi alya bwanywekereza. Muzeeyi engeri gy'alyanga bwanywekereza nga bamusembereza mmere. Bamusembereza emmere, omanyi bano baakava ku cupa baliira kumukumu. Okulira akawunga kyekyo yadde bagambye alye ennyo ku kabuwunga akaddemu mangu. Bamuwadde ebirowoozo biri eri ku nankani. Kinyeebwa ayagala nnyo ekinoza omunnyo. Ngeri mmwe mube empulunguse olumaalumamu mu kinyeebwa. Birowoozo biri ku TV. Kinyeebwa kino oyinza okukirumaaluma. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Awomerwa kinyeebwa buli waawulira obukutubba alumaaluma alowooza mpulunguse. Sitiruwaya olaba akuuta sepiki n'etasigala kye kimu. Naye ate ekyenda ky'omuntu. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda mu maaso. Kumbona alya alengere ddala kyekyo. Kakade amala okuyita sabbiiti emu tetwasibira mu ddwaliro. Twasibira mu ddwaliro. Sitiruwaya toyinza kumugeraageranya ku njoka ensaanuusi. Ennuma ya sitiruwaya ndala nnyo 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 nnyo. Kati omusawo abuuza, kuba omusawo okusinziira kukebera balina ebibuuzo byalina okutwala. Naawe omusajja ono ebbanga lyamaze nga ddwadde lyenkanawa. Bamuwa emmere. Kati mu kulya engeri wali eri ekyenda ekitwala emmere, emmere buli emu eddabuzi. Takyalina kintu kyalya nekiwangaala mu lubuto. Kati ono yamugamba naye obubi bwaba bufuluma temulimu pafyumu etali ya buntu bulamu. Omanyiwo pafyumu okuba si ya buntu bulamu. Tugenda maaso. Nagamba zigenda modern movies. Wali eri ku Energy Center. Mwenna bamanyi modern. Awo yateeka amakanda kati ku Energy Center. Edduuka liri namba B22. Ku level esookera ddala. Era ng'eraga nti nno ekola ki? Omanyi digestive system erimu. Kadi kye baakoze kwe kuleka ne bamutwala omusikaninga. Era bagenze omusikaninga bwe bati ne bakizuula. Digestive system erimu obukutubba, mulimu obuti bw'amalwa, ekyuma kiri kyalabye bulala. Kakati bwe tulaga wano sikani eraga nti no omwami oyo alina era nga bwe yala bufaanana okuba nti sitiruwaya. Ekyuma kyalaze alimu sitiruwaya yamulira mu mmere. Tolaba nti amannyo gagaaya newado bye gaweerezaayo nga biramba. Kati ng'amugamba ekisinga okubeeta ekizibu era buno obubaka bugenda eri famire zonna abantu nga mukozesa sitiruwaya oba olina okwegendereza. Ekyokukola efirimu egenda maaso. Sitiruwaya gwe yalidde bayinza bamufumbira mu mmere osole zino entamu ze bakuuta kuba bakuutisa nnyo sitiruwaya abakyala bano. So nazzi kuno sitiruwaya oyo alinakyo owevvu yali atukuza nnyo entamu so nga n'emmere eba tebaako buzibu. Naye sitiruwaya afuuse ekizibu. Baatandika omugamba obujjanjabi. Sitiruwaya waakulondalonda mu byenda kubanga atambula nnyo, atambuza kimama
okuva yamuli awaliwo atambula dda mu bibumba kati ate ekibumba tekirina we kisenge gya steel wire. Sobola okunoonyayo obukadde 4 tusobola omuntu ono mulondalonda steel wire mu nkizi baagala miliyoni 4. Embeera mwe tuli. Omanyi bayinza okubuulira ekirwadde ekiri mu muntu amaanyi ne gakuggwamu ng'oluusi weesanga abantu basondera abantu 10,000 famire basonda 10,000 kujjanjaba malaria. Naye oli okugamba bukadde 4 ky'oba olaba ebiseera ebisinga Katonda ono bw'aba aleeta azaabe ayina engeri gy'azireetanga kwegamba asinzira ku muntu ku ekyo kye wakola. So bw'oba oli mu nsi muno otambula olina okwegendereza. Miliyoni 4 omuntu oba omuziiko olaba. Miliyoni 4 olaba oli aloota kabla miliyoni 10 ezeekutte nga tezisangika. Efirimu egenda maaso nga n'ensonga zingenza okukolako naye nga olina ensonga gyolina okumaliriza. Watuuseebwa ensonga zagenze bulungi era obudde buno ensonga zonna zawedde. Omutamiivu oli yayogedde amazima agamba ekiraamu byonna weebiri era amanyi weebiri. lengera property master bakayungirizi b'ettaka kati baava mu kukyokutunda ettaka batandise kunoonya baani abatayagala kutunda. Njagala olabe nga kimanyi buli kimu. Era we twogera bamaze okola kandi ekyapa kya kintu bamanya weekiri. Baagala babe nga bakyusakyusa obugagga obwo bwonna babeeke nga gye bayinza okola kandi bayeeya. Babe nga ettaka litundibwa ate nga buli kimu kiri ku sayidi yaabwe. Be banyize kintu nga bayita mwana we simanyi olengera ebintu by'ensi. Baabano abantu mwe muba mubala kukolerera famire zammwe ate waliwo abababala. Kale n'ennaku 2 oluvannyuma lw'okufa kwa kintu yamala n'afa. Naye oluvannyuma lw'ennaku 2 nga ziyiseewo kintu ng'amaze okufa kuba baalemererwa omujjanjaba n'omulondalondamu steel wire. Ono nno gwe baali balina okulabika kandi bakwata ng'omusika. Ali eno awumudde musajja atula ennaku ennyingi asiba mu birowoozo bw'afuna ng'okuwummulamu ne yeebaka. Bamuguddeko ye musika wa kintu. Ebyenfuna bissa. Era omuntu atamanyi nti ebyenfuna bissa olina okuba ni weegendereza. Egenda maaso. Oyogeranga nekusasula sente zo. Ogenda okudda wano. Size zobanja Bamugyeemu eyalimanga olubimbi lw'akakaaga kati naye yafuuka mediator ate ye obwakayungirizibwe bulimu amaziga. Sebo naye asasuddwa ate yasasula bingi kuba n'olugambo obutalwogera oba olina omusasula. Kaakano tugenda okudda wano. Maama obadde ki? Maama alina ebirowoozo bingi mu ngeri omwami gye yafaamu. Maama kyalangira okulabika nti ate kimuleetera okuba nga bambi naye tateredde n'akamu. Simanyi kyokkola. Mbadde nsaba ogume kakkana kubanga naawe obulamu bwe obutadde mu matigga. Efirimu egenda maaso. Kakkana taata yagenze Katonda yagaba era yajjawo. Kirabanga ekyangu okukyogera naye ate si kyangu ku sayidi yange mpulira nga kizibu nnyo. Maama kyeŋŋamba kakkana tulabe engeri gye tuyiya famire yaffe ebaddewo etya tugenze tutya mu maaso ekyo kyejjeemu mpola mpola. Mpulira obulumi ku mwami wange simanyi nakumanya. Tugenda maaso ne firimu eno. Genda mu maaso kati. Maama bamaama bonna bagumira nnyo ku babba baabwe era weewuunyanga nnyo omukyala ayagala baawe abe ng'afa. Kati eri bali mu kubanga bannakuwala ate nene emiranga ne gikolera. Emiranga gikoledde eruuyi eno bwe basanze omusika wa kintu nga kapuuti nnyina yatandikira okukaaba.
Sennono kati atononyeza wo mama. Firimu egenda maaso. Ebyenfuna byafuuka ebyenfuna. Abadde ki? Sennono takyassa. Sennono anatema. Abwase. Sennono abwase. Ogenda omukwatako. Ogenda okwatako Sennono. Kituufu nga yawoze. Omanyi oba gwe nannyini mufu ne bagamba afudde oluusi obirabanga eby'omuzannyo obirabanga ebitali bituufu byali bituufu. Kaatulabe ludaba gye biggwera. Kaakano oluvannyuma tuba tuli awo nga waliwo ayingiddewo yasangawo ono amawulire agazze agalaga okufa kwa Sennono. Bano babadde bakutte n'enkumbi nga bagenda okulima. Munnakyalo yonna ennaku zaataalimanga zaabanga ennaku okuli ennaku eziriko olw'essanduulu tebalulimirako ddala tebayagala n'olunaku omuntu ng'afudde. Era babaawo okufiirwa omuntu n'agenda ku lubimbi kyabanga ekikolwa ekiragira ddala obusiiwuufu bw'obutafaayo. Neyanziza ssebo ngeri gye mbadde ngenda okulima kangizeeyo. Tugenda mu maaso. Ebigambo ebyogerwa nti okufa kwa Sennono tulina kye tukumanyiiko. Sirina kye nkumanyiiko nze. Omutamivu agenda ayogera wonna ayogera gyanywe. Kati ebigambo ebitandise okutambula ku kyalo omanyi omutamivu oli tasirika. Bamuyita mpulidde kamenya buli abaako kawulira. Ebigambo ebyogerwa. Naye omutamivu ye ebigambo boogera. Ogenda kubadda. Kati abantu babamanyiira abantu wabaawo omuntu afudde era wabaawo ababa basonga emimwa. Kati buli omu anaasonga ng'odda ku lutalo lw'ekyo. Babadde batambula ne taata. Naye era oba olina maama okuleka ndi omanya nnyo kuba kati n'ebintu eby'obusika kati bwe tukyabirowoozaako ate era banoono bwazze okufiirwa. Owulidde kati olina okubuuza ku bantu abakulukulu abadde kati nga mutabani omukulu Kiryowo oyo badde batambula nnyo ne taata era ebyo abadde banyumya nnyo tube nga tumanya ebyapa kiki n'ebiraamu. Owulidde kuba kati ate tutandika okuba ndife abasika ffe tufa ekintu kino tuba tulina okumanya ekituufu tukikwasaganyiza tutya. Owulidde era nga omwana ono amaama w'amagezi afe okuleka ani anoonya Kiryowa. Naye olugambo olutambula ku kyalo okufa kwa Sennono kwandibaamu emikono gyabwe ekintu ekyo kitegeeza ki? Kaakano tuba tuli awo ebintu ebyagudde ku kyalo byonookiriza muzeeyi Kiryowa wuuno tuli ku kizibu. Mwana yagenze n'afa bw'ati ekintu ekyalabise okuba ni kizibu kamala. Naye tulina kyakkola. Sennono musika. Sennono ye musika. Wakintu. Kaakati nno munnange ebintu bino ye maama Sennono byamukuba wala kuba baatandika okwogera mpola. Sennono ye musika, kitaawe gwe yalonda, kitaawe amulonze ate omwana laba wajja afa ekibwatukira bamutugisiza piro. Namwe tulina kyakkola okuggyako okussa mu ssaala zaffe. Mukama Katonda abe naawe mu bwannamandu obwo obenga oli. Anti olumbe lwa kintu lwakulwa mukaaga. Eno amawulire gatandise okutambula. Abalina ebiwandiiko tubitwala. Bagambye omuntu eno yali abenga ayogeddeko yayogerako n'ekintu olunaku zezo oluvannyuma beetaaga abeewo kuba n'olumbe lwakakasiddwa lusembedde. Tugenda maaso. Kale maama nga talaba mwami Kiryowa. Mutabani we yamuwadde amagezi mwami Kiryowa ono wa mukizo nnyo balina omulaba ennyo. Njagala
muntu yafudde nange gwe nze nange simumanyi tugenda maaso Nyotya nawe. Temukayana mukato wakanaki. kaakati oluvannyuma munnange Kiki. enkaana zitandise tolaba nti omuntu omukulu aba wali maka ge takwata muggo naye bw'avaawo bw'ati buli kimu kijja kugonjo Nesenga. Buli kimu kisigalenga bweki. mwanyina ye yazze alabike ne bamanya ki ekirina okukolebwa laba abaana Wajja kubaawo ebitundu. okufa kwa muzeeyi kwennyini tekutegerekeka taata tabeerangako na bulwadde obuli awo naye engeri gye yafaamu omuntu omukulu afumbirwa atya sitiriwaya mu mmere ebyanga obitadde awo kyokka ne gwe bagamba okuba ndi yali musika wuuyo yafudde takoze eki tassa bagenze omukebera ng'azimbezimbye amawowoolo waliwo ekiri mu maka muno ekirina otereezebwa bannaye njagala tubeere bakkakkamu wulira ensonga zino bulungi tulinde abakulu bajja kujja bajja tusomera ekirango buli omu ajja tutegeera ekituufu wuliriza yajja sigalawo wuliriza munnange nedda neyanziza ddebintuja ono bamugoba ku mwana ono naye tamuvangako ayagala kuleeterako ono mazzi katuba tuli awo muzeeyi ng'akomawo naye mwana gwe bwe nagamba bw'omala otema omudo gw'embuzi odde eno obenga saagaana okusemberera ono mbadde simusi ompita muzeeyi gwe wanzeeyusa ate gwe kaana gwe mwoleegera olutwetwetwetwe olwo njakuba oluyo oluyite jambiya baamugaana okunyumya naye kumbeka ye lwaki ndwawo bakibooko ziri wano basiya baana kwebeka tomala gesembereza baana abo owulidde ajja kulabika nti ayingirira ate okuyingirira kwange lwaki naye weesiba ku baana abo buli kimu nkikuwa lwaki naye mwana gwe kakazi katukatunula nga kalaba essajja ekkulu ly'olina okuyita jjajja bwe litandika okukwata ku mukono jangu kirabika ssanyu lyonoonya ate kati mba sinnalikuwa era ojja kuleeta obuvubuka jangu ne bw'owalira bambi konna kakoze mu kiwato n'entumbwe sajja akatuntumza bulala Waliita obuzibu bwonna. Nagamba nga kati ogenda okudda eno n'omwana atandise okuyomba olaba maama byoleese kino ekintu singa wakikolako nga bukyali kati olaba abantu batandise okugira nze n'abaana abamu balabirawo nga bafaanana taata naye simanyi na gye bava ekiraamo kino kigenda leeta obuzibu kuba bagenda okugoba maama mulimu abakazi abebbali taata be yazaalamu abaana abangi okusinga ggwe ate ekiraamo kyo kyagenda ne baba nga bagamba musimanyi tekitwagala ekiraamo tekitwagala zigwa awulira alinga alidde ennumba omukazi yanfuukira ekirala n'alyoka agamba nti nze nalemesa abaana b'okusoma nga tebabawa school fees lengera tutandise okwejju. obukyayi bonna bonna obwatandise situka okuva sayidi eri Kuwannemesanga ng'onvuvuba. twala eri naawe Saagala. bayombye maama n'omwana weetereze maama ebintu by'okuddaawoza simanyi ensonga senga ne bamufuna lengera okumanya omuntu kyaba akola aba akimanyi kibi bw'amala okikola alingiririza tokaaba ekyo tekikaabya ate kisesa owulidde tokaaba ne ukomawo ne kumakya ne tulaba akaana kano kikaakola nga kasalawo katambule kuba maama waako buli waataabangawo ono muzeeyi ng'afuna gaapu lwakuba munnanga abakyala bazira kandi wenyedde naye baba bazira abo basupahiro kandi badde kawenyera situuyanye nabukutuuya na mwana awe egenda maaso kakati ngera bwe wabitegeddeko ddala ono akutte sengaawe amugamba kati bwe tutu olukiiko luba lutudde luli kati gwe senga engeri gy'oli nti gwe kamala byonna kisaana nnyo n'obanga omupiira guno okuba ogulaga sayidi eno kuba nze muntu mukulu senga awoza kimu nti tulinde kiraamu kyekisalawo saagala kusalirawo muganda wange yasalirawo mu kiraamu senga naawe toli ku sayidi yange kiri ewawuuno ye ali mu bikolobero akoloboza ati kwekaabya bwikaabya maama waako akomawo yewe okumanya abasajja b'ennaku zino baakaata maama naye ye yasooka olugwamu
awo kati agenda okubuuza omuwala nti abadde ayoza bintu oba akuttewa kumbona yeetereza kyatambudde alazeewa kyokka mwana ono atambula nnyo kintu kino mba nyagala mba nkola kiri ng'akola kiri kati atambula butambuzi asomba bijanjaalo kikitegeeza kanzije nkwerekereko asomba bijanjaalo kumbe waliwo kusomba ebijanjaalo tugenda mu maaso bambi kano kikakola kakwate kubo nkajja ewa Kibaala kati kagamba Kibaala maama yanzija mu kyalo nga ngamba mbu simanyi ngenda kusoma era naga tugenda beera ffenna tubeere bulungi naye wendi omusajja we tukolera omusajja nga yafuuka kagogo amutuntuza omusajja amufudde ennanga buli kaseera abeera mu nnanga anyiganyiganga nnanga ye maama ate nga ndina lubuto lwe mwala yafuna olubuto omusajja ono ng'atuswaziza nnyo kubanga ate ono kye yasooka okufuna maama w'omwana ono abadde nga n'omusajja oli waliwo enkolagana ey'amaanyi ate n'omwana babadde nga nabizivuga banne kati kino ekintu kyogerwa kitya yalabbi kintu kuddankani bigambo bikatuse ebigambo bikatuukidde ddala efirimu egenda maaso kaakati munnange ngenda kumukuleeta mazzi ate omwana ono aba aliwo omuwala gwe mwenyini waŋŋambye taliiwo era okuva ewaŋŋambye entalo sinamulaba n'okutuusa tunuulira namulaba ono agenda ku luzzi budde buzibye omwana talabika byamazzi sooka bive ngeni togenda kunoonya mazzi omwana tulina kusooka tunoonya omwana ebyo va ku by'amazzi owulidde buzibye obulaba talabikako omwana waba yagenze tulina okumanya kiki ekubwaliwa ono ng'akadomola ateeka eri bagende banoonya omwana bw'aba yabuze ng'ekyamubuziza kikolwa ekyokubanga akatirwa tabyogere mu gyabuliddeeyo omwana taleeta obuzibu ono waali ekituufu nina okulaba omwana ono ng'ebintu bino tebinnaba kwonooneka efirimu egenda maaso enkeera ensonga yaffe yonna nangikozeeko byonna birimu ebyapa babifunye bano abasajja tebasaaga buwanguse era balengedera tewali kuddamu kuleka ndi wabaawo kiremya omuntu n'omwakota ku baasemu okuba tugusiza ensonga yaffe kaakati ng'amugamba nti singa omukyamu ebbaasa agikwatako ebyaffe biba biwedde akaffe kaba kaweddemu tulina kuleka nti tuba tukolagana n'omwami oli omwana Patrick kyobola Patrick naye waaba alina okuba nga awamba abe nga alondebwa ku kyobuvunaanyizibwa oba okutunda ettaka kubanga ekyama kyo kirabika kyusiddwa ekyapa ekyali kyogera oba ekiraama ekyali kyogera ssennono balina kirwanako kibe nga kyogera birala efirimu egenda maaso kaakanno ono byamuggwako gwenyabo otudde wanoonyerezaako ku mwana gwa gye yasuze omwana zaako nembuzaako naawe kuba neiba ne baŋŋamba tebanabamulaba kati n'okiwulira nga kiyejemba mwana afuuse omwana oyo singa abula bakimanyi mwana afuuse omwana bange bawano bannaye nange engezezaako okumunoonya nange omutima gunnuma towooza nti nange mwana afuuse omwana okimanyi nti poliisi eyinza okujja wano ffenna netuyoola netusiba nze nange kati amagezi ganneesibye simanyi suka ogenda onoonya omwana ate bwabula todda n'okitunuulira kyonna kyonna kijejemba nanonyeza nagenza nenoonya ng'okira kyonna kigenda kikijemba owulidde egenda maaso n'okiraba omwana afuuse omwana katulabe ludda wajje biggwera mukazi watunga asituka mukimanyi bulungi nnyo ng'abantu abo bonna bakimanyi bulungi nnyo nti Ssennono yali omusika wa kitaffe bakimanyi Ssennono n'afa abantu abo kati abaana b'esayidi eno batandise okulabika nti ate bafuna amagezi amalala waliwo ekiriwo kati lwaki
Sennono afa mu ssaawa ey'obusika ate nga gwe balira senga omusika omulala mbu simanyi Patrick alimu n'omuzo gwa kikwata bamaama. Tetukkiriza Patrick kubeera nga yatukulira. Tetuyinza namutuuza ku Namulondo ey'obusika. Ekyo tetukkiriza bano beeyawuddemu. Olukiiko lwa famire lwagala kutuula okumanya obusika naki kitambudde kitya. Ono nga gye wa muganda we Kibaala. Omwana talabikako ludda wajjali. Ono nga mugandi omwana namulabye. Kweni bannange omwana ali ludda. Kweni omwana waatagala akulabeko kweni kiki? Omwana n'alyoka addibwako Kiryowa namu. Ekyo tokirimba ate naawe. Kiryowa dda atya ku mwana? Omwana ali lubuto lwa Kiryowa. Kiryowa naye tayinza bana muzoogwo. Kiryowa oba tayinza bana muzoogwo gwe kyegamba manya omuze Kiryowa agulina. Efirimu yino Kiryowa ono yayitawo. No mubuuza. Yakweka mb'omwana si yamuzaala nga tayagala fiirwa mulimu. Kati obutafiirwa mulimu nagamba tulaba firimu zino okufunamu kyakuyiga. Era yagamba nti firimu z'ono na yali akulimba. N'agamba nti omwana ono nga bw'omulaba singa wayogera ewa Kiryowa nti mwana wo yatya kufiirwa mulimu okungudde mawano. Omukazi maama n'omwana ne mwagala ku mukazi sajja omu. Kaakati nno yuno abasajja bali lwaki tebampa ssente zange bonna kaakati atuuke wa Mutagazi. Kati nga mugamba Mutagazi diru gye mwankozesa alina diru gye yali yakola. Lwaki tebampa ssente? Jukira twalabe bannaffe bali bagamba nti bamaze okufuna ekiraamu n'ebiwandiiko ebirala ebikwatagana mu by'obusika ssaako n'emmaali. Ebiwandiiko ebyo babifuna batya? Ono abanja mpakasi ku diru gye baakutula diru ki njagala olabe. Jukira amaze ogw'eddalu wakati okupanja omwana we baayagadde ku musajja omu awula n'ensonyi zimukwata kati. Egenda maaso. Efirimu egenda maaso ng'alumba. Nga kituufu naye gumiikirizamu ko sente wezineegumamu. Ngumiikirize mpaka ddi? Ayagala sente. Sibimanyi. Ebiki? Mwakozesa wanene ebintu byammwe ne mumala ate ne mubikyusa. Uliriza. Kyama ki? Temwakyusa ekiraamu. Mpaka sitansa okulaba. Naisho mbonyange esayuso bala banga muri babiri bukimuki. Tewali buzibu. Naye ebintu byewadde yogerejjo nti Patrick si ya musika wabadde bikakasa. Naisho mbonagamba kiri muri mashagala washi chayagala gaba mashima amatufu. Mbimani. Ebintu ebyo wabijiwa. Ulirano bwona mboina. Ensonga ejjemme nalirabyo lya kintu. Buli kimu manyi wakiri. Patrick si ya musika. Omusika yese nono. Awulira nze manyi bulungi wabiri era ne wabisula manyiwo butereevu. Obujulizi obwo obuyina. Ejjeme we liri manyiwo. Omanyiwo? Butereevu. Kale naye tubakuguddamu. Bekiba bwe kityo titukayana. Njagala obeere okikume kyama tobaako g'ogamba yenna. Bwesebo ompadde ekindyoka ensirike. Ompadde kibe kyama sente ojja kufuna. Wegwe nemezifuna nsonzo nyirako. Tobaako g'ogamba yenna. Sirika nze sijja kwogera zange wemba nazo. Makasi. Wangi musebo. Omulimu gwe njagala omukolere. Mpulira sebo. Omatiza omukazi omu. Ono n'amatovu. Weebale nnyo. Esebo. Njagala omumatiza ajje wano. Esebo. Tulengera engeri pulaani zino gye zaalukibwa. Mukama ajja kujja. Olinze namufunira omulimu ajja kujja
pulaani zino engeri gye zaalukwamu kye tulaba kati kingenda muyita omugaga kaki baakola ng'ayita namatovu wali muzibu tewali muzibu odaya mugaga wulira baali bakimanyi bulungi mu nnyumba ya Kiryowa mwe muli ebyapa biri mu bbaasa ate ono engeri gye kiri nti yali mukazi wa Kiryowa twagala obeeko engeri gy'oyinza okuyingira ewa Kiryowa ofukuuze baamusuubiza miliyoni 2 okubawa ebbaasa eyo miliyoni 2 ze baamusuubiza ofuna ebbaasa ate jjukira omuntu nga yajja kupakasa 6.82 omuga miliyoni 2 oba omusudde eddalo yawulira nga n'okusata kyassa gwe twagala otuweereze oleete ebintu ebyo ffe kye twagala just kusoma bwe tumala okusomamu tugenda kuddizo zeeyo yanguwayo tebaamuganya kumanya bingi tebaamuganya kumanya bingi nga bamuwa majja bwe tukomyawo nga tukwongera ssente endala kati manya obanja kamu 9 eryo 10 lye bayita ekyojja mu miro tereera mu layini nga batwala maali kahani wayita akaseera ono gwe baawa akomyewo nyabo jangu weereete akasente olaba we katuuka wonna bannange ebintu omanyi nti ate abakola ennyo tebasasulwa olaba mutamiivu mu bwongo bwogi ategeera nnyo nze nagamba ekintu kino manyi kikwasaganya gwe oddamu byakugira kwebasula bwebasuzi kati ekiriwo kino kyo kikino nkireese ozze we wajje ate obanje akamwaka 9 owulidde munnange sente ozitegedde bulungi kati mumpe sente zange oba se kyebigambo ngenda bisaasaanya wulira kani ng'onamugamba kale tobyogera ngenda kusooka nkweyaaniiza obuliwo jjayo sente nyala nyogere ng'ojjayo era swagala kugira kuba ne mobile money kweri ono omukazi mukambwe yagayogera nga bwonyiga amapeesa efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso sente nzisindisi basi message nzirabye naye bamwangu mukusasula balance oyo kuba wodwawo ebigambo mba nyange njagala kubyogera ono omukazi anaasoboka mukazi ono anaasoboka ng'akwata simu ng'akubira Patrick kati ng'amugamba ono omukazi asabuka nnyo ate ebigambo alina bingi byonna buli kimu kye twali tukoze mu kyama bintu byonna abimanye kati kirabika tulina omufunira amagezi ag'omukolera kuba engeri gyayogera ennyo ajja kubyogera kati tulina mwanguya omusirisa alina okusirisibwa mu budde efirimu egenda maaso efirimu egenda maaso laba munnange sina wakuteeka waawo bakitawo bali kumpi ate nze tebanjagala kuba batamalaya kuba mbeera mu bbaala naye engeri maama wo gye yavuddeyo ewa muzeyi Kiryowa
kati gosobola okuddayo ddayo asobola okulabirira olwo olubuto naye wona asobola katujja kuyiya ekiddako okiwulira naye kati kwata zino sente olinye kabooda osobole okutuuka amangu. Ono omukazi atubamuwa sente omusajja bagenda omwana bagenda muzzayo basobola olabirira olubuto ewaabwe. Njagala olabe adwa kaakati bano baddiira kye bakola batandise okukola networking mu byempuliziganya bawuliziganya mukazi balina mukolako bukozi mukazi akolebweko bukolebwa kuba afuuse ekirala welutya nina pulani nze nsobola okuyiiya tumukubise emmotoka tumugjewo. ono agamba bwe tugenda mutomera butomezi ate accident kuba kutemula mazima omwana yava ewaabwe mazima nabawaddeyo n'olubuto maama we n'amulimbalimba kyobola bamaama bakola nnyo ensobi mu bintu ebimu nga beefula okuba nti babala okukamala naye oluusi nga bebabala ate bigenda leeta buzibu. Kaakati bano baafuna akamotoka buno wiina amabaati magumu ennyinda ebulinga lubaawo kale baafunye omutomezi w'omuluka kitomere mu nkizi okakasa ndi olutomera olutozaako olutomera lulala. Ono ye mutomezi w'omuluka n'agikumamu bannange omanyi kye bayita okuyisaamu eggaali omanyi kye bayita okuyisaamu eggaali egenda maaso bwembadde nzija nkulowooleza akantu kano omanyi okaagala nnyo kaakati zigwa nga tagenda kulaba ku loodi kino njiyiriza era buli woleeta kano embozi eba yeeyongera amuleetedde walagi okawulira wenywere kamulembe bamuleetedde ssebo mandule jukira ye yabba ekyapa ewa Namatovu kade twogera Namatovu bamukozeeko dda ebintu ebyo tulabenga tugenda maaso ebyenfuna bisa bantu bakambwe ennyo ku byenfuna omusajja akumye omukazi emmotoka kaakati ono aleesa alipooti oli awo tumuwonye mpulira ntidde emmoloka omusajja gyamukubye kati ate otya ki ebyo obanga mugumu kuba bino ebintu birimu okulayo otuguyiwa mugumu naye ni bannaye natandise ndi mugumu naye omusajja engeri gyakubyemu emmotoka mbadde sirabanga kalulwe ka muntu bye nasesema akalulwe ono awulira ayuuga bwawa akuwona tajja kutambula wadde okwogera omukazi ajja ku ofiisi ng'ebintu byonna bye twakola omukazi abimanyi era taba kuba nti noti tembere yebaddewo naffe betwatuwadde kanaawe ati esekalesawe nomugana wange nyala oguma omutima tugenda mu mbeera yakwesiima ndikanaawe sawe yakumera yakwesiimira baabo kituufuna Patrick naye Patrick ekinewunyisa nebuli wetwali eri nga tuziika kitaawo ebbaluwa zappa ku ddwaliro nga abasawo bagamba tata mwe fasitiruwaya bamukebera nga alina sitiruwaya omanyi Patrick efirimu egenda maaso niitatawo bwotute naona mutute Patrick kamala kweyongerako agwenywa mufaayo naye ensonga ezo njagala tuzimaliriza sente koko kakuwe akantu kakano kalungi nnyo kyokolinda ati gwe bawadde walagi kyokolinde eyanywedde walagi zikikugwa walagi anywedde mandule zonna walagi naye Patrick mandule kyeno wesiriwazza wano olugambo lukulinga olugambo toyina gwotalukolera toyina gwolwosirikira buli wamu n'okolawo olugambo ne lukubanga olugambo gasiya kaakati munange oluvannyuma
olwaleero lwe lunaku lwe twagala kumanya buli mwana n'omutemwa gwe. Wuliriza. Nyanirize mukulu w'ekika beeko kyayogera. Ebigambo bino bikulu nnyo tubiwulire. Olukiiko lutudde okulabika nti ensonga zino zibaako engeri gye zitereezebwa. Nsanyuse nnyo okubalabaamu. Tuwulirize nnyo buwuliriza. Era ensonga zonna kituufu. Bakazi bange basigalanga we bali. Ebyobugagga byange byonna babigabiranga abaana bange kyenkanyi. Nze Kintu. Njogedde ebigambo bino nga sikakiddwa era nga sitamidde. Nze Kintu. Ekiraamo kino mukiwulidde. Bw'abaawo alina ekiwandiiko ekirala kyonna asobola okukireeta, kino si kye kyenkomeredde. Wuliriza bulungi. Mukulu ebiraamo bivaayo. Ebiraamo nga mumpadde neyanzisa ne baleeta ekirala. ogw'ekkumi 215 kati kino ekiraamo ekipya kiri kye basososoma kikadde birimenyebwabo. Ekipya kimenyawo ekyasooka. Bannange basome ekipya naye nga kyawandiikibwa ddi. Ekiraamo ekipya kyawandiikibwa ddi. Nze Kintu. Wulira. Omusika wange ye Patrick. Baasi kati ekiraamo ekipya ne kiwemula. Ekiraamo ekipya kyawemula ne bayoolerawo ono gwe kiwemuliddemu. Olutalo ne lujja. Lengera engumi. Lengera olutalo. Lengera olutalo. Laba olutalo. Maama mukulu bamuyoola. Situjja kusukako wano. Nabage Modern Movies kwena Jesenda shop number B22. Yewa publisher inokuleka ndi achimwako filimu zino. Kubanga sasanira ba regional distributors paka kuba agents. Filimu eno gitambulize mateeka gaayo. Osolo okuleka ndi wewale emitawaana ate gigiriko. Tubagala nnyo mwenna abawagire bina Uganda. Era buli muwagira tusanyukira ddala. Songa ate okuleka ndi filimu eno gikumpanya okwokyamu nga tokkiriziddwa ekyo nakyo teeka limenyebwa. Oba okikoze oba ogenda kuvunaanibwa buyinza nga bwe bulagira akuume.